Newankubadde ng'akakiiko ak'ebyokulonda kalambika ng'enteekateeka y'okulonda kw'abassentebe b'ebyalo bwetandikira ddala ku ssaawa emu ku makya n'abalonzi okukuŋŋaana okukakasa abali mu nkalala n'oluvannyuma baluŋŋamizibwe basobole okulonda ku ssaawa 5 ez'oku makya yo mu zooni ya Kigaana mu Kisenyi Mmengo ziweze essaawa 4 ng'abalina okuliramu okulonda kuno tebannaba kutuuka, ekintu ekitabudde abantu abaakedde ng'era bano baatuuse zigenda mu ssaawa 5 ez'enkya. Musa yamanyi gamuwedde akkirize yasaba abantu ekisanja kati akola ki yasaba abantu naye ng'omuntu omulamu yenna asobola okubeera n'ensonga lwaki abalemedde okutuuka mu budde naye kyemanya ensaawa yonna agenda kutuuka. Kiganda zooni talina buzibu ntebenke. Bo abantu mu zooni eno bakuŋŋaanye mu bungi okwetaba mu kulonda kuno ng'era n'ebyokwerinda bibadde binywevu okutangira abantu bonna ababadde bayinza okukola effujjo. Okusoma amannya g'abalonzi mu nkalala kukomekerezeddwa nga zigenda mu ssaawa 7 ez'emisana kyokka nga waliwo ababadde bagezaako okugendera ku mannya agatali gaabwe era nga bano ab'ebyokwerinda obwedda babazzaayo. Baba basigalidde nga tebalabikidde mu alijesta y'ekyalo basigadde bakukkuluma wakati mu kulaga nga bo bwe bali abalonzi ab'omu kitundu kino ng'era waliwo ababadde basaba okusoma amannya kuddibwemu nga balumiriza nti oboolyawo amannya gaabwe gabadde gasomeddwa ne batawulira olw'abantu ababadde abangi. Kino wabula kiwakanyiziddwa abamu ku beesimbyewo nga bagamba nti ababadde basomeddwa be bokka ababadde balina okulonda. Abantu 6 eno be babadde mu lwokaano okubadde Musoke Fred Dirisa ow'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP, Danja Zubair wa FDC, Sanja Eric, Mwada Jamil wa FDC, Baale Hussein wa Independent ne Tamale Siraje atabadde na kibiina kyonna kwajjidde. Okulonda bwe kutuuse muna NUP Musoke Fred Dirisa awangulidde waggulu n'obululu 176 n'addirirwa Tamale Siraje n'obululu 50 ne kuddako Nsanja Eri n'obululu 42, Mwada Jamiru n'agoberera n'obululu 6 ate basigadde Danja Zubairi ne Baale Hussein buli omu afunye abantu 4 abamusimbye ku mugongo. Oluvannyuma lw'okulangirirwa Musoke abawagizi be bamusitudde mu bbanga ne bayisa ebivvulu wakati mu ssanyu. I declare Musoke Fred has the LC1. Ono ng'amateeka bwe galagira alonze bagenze okukola nabo ku lukiiko okubadde Mwada Jamiru omu ku babadde mu lwokaano ng'omumyuka we kyokka ng'oluvannyuma olukiiko lwe luno lugaaniddwa okuyisibwa olw'obutabeerako mukyala yenna ng'amateeka bwe galagira. Abantu 6 bayise ajja kuba Mwada Jamiru. Oluvannyuma ono alina abakyala baataddeko. Kabadde kalungi, abantu babadde bampisa bakoze kye balina okukola nga bulijjo. Abantu mwebale kuwagira chairman ayiseemu era naffe tumuwadde obuwagizi n'okujju. Musoke bw'atyo ayogedde ku ebyo by'ategeka okukola. Nkozesa kusaka nze buli wempulira akantu nga kanaabaganyirwa nkaleeta waliwo bwe nasakira obuluma bw'emberenge buli wempulira pulogulamu ya gavumenti ng'egireesa nsakira abantu bange bwe mukwano guno gw'olaba tolowooza nti nina kyembagula nti oba muwaka ssente obakki siina gwe nkyalira naye omukwano ogwo kasita nsaka
nga ndeeta ne bwe guba mutwalo ogumu n'oguleetera ewa munno n'aga nti bw'abadde mbuyinza asase kino kati nja kwongeraku. Mu zooni ya Kakajjo nayo ey'omu muluka gwa Kisenyi 2 okulonda kutandise kikeererezi olw'abalondesa okulwawo okutuuka. Ntunudde wano ne bwensongayo mu Kasaato okulonda kwatandise dda naye ekyalo kyaffe kibadde kyebafu akabanga konna ensonga lwaki tetunnafuna kuba nti tetunnabwa kutuuka kako kakiiko kabula kulonda kwonna. Abawagizi n'abeesimbyewo wano batandise okusonganamu ennwe nga buli ludda lulumiriza lunnaalwo okuviirako embeera eno ey'okukandaaliriza okulonda. Tukulaakulanya maaso ebbanga amaze emyaka nga 10 na meka naye tewali ulibalo tewali ekiraga mbu ali Simon tewali ofiisi teri ekiraga mbu ali Simon waka kiraba wadde ne bakukuba eriiso n'ogenda wa Simon agamba nina biseetinga Bisasi ayenyada kuba n'ababbi kitegeera akwasa abatamiivu ne baleka abaki okitegeera. Okusoma amannya mu nkalala kutandise n'okussaawa mukaaga ez'omutuntu so nga nayo ebyokwerinda bibadde binywezeddwa. Ababadde mu lwokaano eno babadde bana okubadde Katerega Ismail, Yiga Joseph awamu ne munnakibiina ki NRM Kakande Godfrey ne Businje George William ng'era embiranye ey'amaanyi okusinga ebadde wakati wa Kakande wamu ne Businje. Wabadde ovaawo mpitawo mu kusoma amannya g'abalonzi olw'abamu ababadde bagezaako okulabiriza ab'ebyokwerinda ne beesogga mu kifo ekironderwamu. Kakande Godfrey wa NRM eno yawangudde ekiwadde abawagizi b'essanyu. Bo abawagizi ba Businje George basigadde bakukkuluma wakati mu kugamba nti akalulu tekabadde ka mazima na bwenkanya. Ssebugenyi Joseph, Ssente za Kajubi ne Anet Nakaibaale be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.